Yoswa essuula 22 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Yoswa n'ayita Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase n'abagamba nti, mukutte byonna Musa omuweereza wa Mukama bye yabalagira, era muwulidde eddoboozi lyange mu byonna bye nalagira. Temulekanga baganda bammwe ennaku ezo ennyingi okutuuka leero, naye mukutte ekiragiro eky'etteeka lya Mukama Katonda wammwe. Ne kaakano Mukama Katonda wammwe awummuzizza baganda bammwe nga bwe yabagamba. Kale kaakano mukyuke muyingire mu weema zammwe, mugende mu nsi ey'obutaka bwammwe, Musa omuweereza wa Mukama gye yabawa emitala wa Yoludaani. Naye mwekuumenga nnyo okukwatanga ekiragiro n'etteeka Musa omuweereza wa Mukama lye yabalagira, okwagalanga Mukama Katonda wammwe, n'okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okukwatanga amateeka ge, n'okwegattanga naye, n'okumuweerezanga n'omutima gwammwe gwonna era n'emmeeme yammwe yonna. Awo Yoswa n'abasabira omukisa n'abasindika ne bagenda mu weema zaabwe. Naye ekitundu ekimu eky'ekika kya Manase Musa yakiwa obusika mu Basani, naye ekitundu ekyokubiri Yoswa n'akiwa mu baganda baabwe emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebugwanjuba. Era Yoswa bwe yabasindika mu weema zaabwe n'abasabira omukisa n'abagamba nti, mukomewo n'ebintu bingi mu weema zammwe, n'ente nnyingi nnyo, ne ffeeza, ne zaabu, n'ebikomo, n'ebyuma, n'engoye nnyingi nnyo, mugabane omunyago ogw'abalabe bammwe ne baganda bammwe. N'abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne baddayo nga bava mu baana ba Isirayiri mu Siiro ekiri mu nsi ya Kanani okugenda mu nsi ya Gireyaadi mu nsi ey'obutaka bwabwe gye baalya nga Mukama bwe yalagira mu mukono gwa Musa. Bwe baatuuka mu nsi eriraanye Yoludaani eri mu nsi ya Kanani, abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne bazimba awo ekyoto ku Yoludaani, ekyoto ekinene ekitunuulirwa. N'abaana ba Isirayiri ne bawulira nga kyogerwa nti, laba, abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase bazimbye ekyoto ku muyegoyego gw'ensi ya Kanani mu nsi eriraanye Yoludaani ku luuyi olw'abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri bwe baakiwulira, ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaanira mu Siiro okulinnya okulwana nabo. Abaana ba Isirayiri ne batuma Finekaasi omwana wa Eriyazaali kabona eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase mu nsi ya Gireyaadi, era awamu naye abakulu 10 ku buli kika kya Isirayiri, omukulu omu ow'ennyumba y'abakitaawe. Buli omu yali mutwe gw'ennyumba z'abakitaawe mu 10 za Isirayiri. Ne bajja eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase mu nsi ya Gireyaadi ne babagamba nti, ekibiina kya Mukama kyonna bwe kyogera bwe kiti nti, kyonoono ki kino kye mwayonoona eri Katonda wa Isirayiri okukyama leero obutagoberera Mukama kubanga mwezimbira ekyoto okujeemera Mukama leero? Obubi bwa Pyoli tebwatumala bwe tutanneerongoosa okutuusa leero, newankubadde nga kawumpuli yajja ku kibiina kya Mukama mu okuwalirizibwa okukyama leero obutagoberera Mukama? Era kubanga mujeemera Mukama leero, enkya n'alyoka asunguwalira ekibiina kyonna ekya Isirayiri. Naye era ensi ey'obutaka bwammwe oba nga si nnongoofu, kale musomoke muyingire mu nsi ey'obutaka bwa Mukama omuli eweema ya Mukama, mulye muffe, naye temujeemeranga Mukama, naffe temutujeemeranga nga muzimba ekyoto wabula ekyoto kya Mukama Katonda waffe. Akani omwana wa Zeera teyayonoona kyonoono mu kyaterekebwa, obusungu ne bujja ku kibiina kyonna ekya Isirayiri? Omuntu oli n'atazikirira yekka mu bubi bwe. Awo abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne baddamu ne babagamba emitwe gy'enkumi za Isirayiri nti, Mukama, Katonda wa bakatonda, y'amanyi, era naye Isirayiri alimanya singa mu kujeema oba mu kwonoona eri Mukama. Totulokola ffe leero, mwe twazimbira ekyoto okukyama obutagoberera Mukama, oba singa twakizimba okuweerako ekiweebwayo ekyokebwa oba ekiweebwayo eky'obutta, oba okukiweerako ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe, Mukama yennyini akivunaane.
era singa tetwakola bwe tutyo olw'okwegendereza nga tulowooza nga twogera nti mu biro ebigenda okujja abaana bammwe baliyinza okugamba abaana baffe nti mmwe mulina ki ne Mukama Katonda wa Isirayiri, kubanga Mukama yafuula Yoludaani ensalo wakati mu ffe nammwe, mmwe abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi temulina mugabo mu Mukama. Bwe bati abaana bammwe bandiresezza abaana baffe okutya Mukama. Kyetwava twogera nti kale tweteeketeeke okwezimbira ekyoto si lwa byokye so si lwa ssaddaaka, naye kiribeera mujulirwa wakati mu ffe nammwe ne mu mirembe gyaffe egirituddirira, tulyoke tuweereze Mukama mu maaso ge n'ebyokye byaffe ne ssaddaaka zaffe n'ebyaffe ebiweebwayo olw'emirembe. Abaana bammwe baleme okugamba abaana baffe mu biro ebigenda okujja nti temulina mugabo mu Mukama. Kyetwava twogera nti bwe balitugamba bwe batyo ffe oba emirembe gyaffe mu biro ebigenda okujja, ne tulyoka twogera nti laba ekifaananyi ky'ekyoto kya Mukama bajjajjaffe kye baakola si lwa byokye so si lwa ssaddaaka, naye ye mujulirwa wakati mu ffe nammwe. Kikafuuwe ffe okujeemera Mukama n'okukyama leero obutagoberera Mukama, okuzimba ekyoto olw'ebiweebwayo ebyokebwa oba ebiweebwayo eby'obutta oba olwa ssaddaaka, wabula ekyoto kya Mukama Katonda waffe ekiri mu maaso g'eweema ye. Awo Finekaasi kabona n'abakulu b'ekibiina gy'emitwe gy'enkumi za Isirayiri abaali awamu naye bwe baawulira ebigambo abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'abaana ba Manase bye boogera, ne basanyuka nnyo. Ne Finekaasi omwana wa Eriyazaali kabona n'agamba abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'abaana ba Manase nti leero tumanye nga Mukama ali wakati mu ffe, kubanga tetwayonoona kyonoona ekyo eri Mukama. Kaakano munaawonyeza abaana ba Isirayiri mu mukono gwa Mukama. Finekaasi omwana wa Eriyazaali kabona n'abakulu ne bakomawo okuva eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi mu nsi ya Gireyaadi, ne bajja mu nsi ya Kanani eri abaana ba Isirayiri ne babaddiza ebigambo. Ebigambo ne bisanyusa abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ne batendereza Katonda, ne batayogera nate bigambo bya kulinnya okubalwanyisa okuzikiriza ensi abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi mwe bali. Abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi ne bayita ekyoto Edi nti ye mujulirwa wakati mu ffe nga Mukama ye Katonda.